kulikayo nnyo mukuumula mwako nkyali sava kiri mayanja Delta TV tukole Totuuza Bwongo bwe tuli wano buli ali yonna gy'osinzira okutulaba abali emikono gyaffe ababeera ali etterego waliwo omwannyinaze ali ekiboga Ruth ali ekiboga siga Ruth nankabirwa oyo singa onalebo muleke naye waliwo Ruth ali eri ekiboga ludda lwe lw'amataawo waali ali mu Totuuza Bwongo team so emmere bwe zityo bonna buli omu gy'asinzira okutulaba n'abaddeko n'abasaserdoti ku seminari y'e Mubende abasaserdoti beebaza nnyo pulogulaamu za Delta TV baŋŋambye ekimu ku wali oyogeddeko ebyabasiikula ennyo omutima ekyogeddeko ne wano nti omuntu okuba n'ekyoyambadde nga kyekyo mu mutwe gwo ky'owulira bo kye basiba bagamba abaana abasoma obusaserdoti era yemu ku nsonga lwaki babe baweereza mu church muba bateeka mu mbeera buli ssaawa yakusaba ne bamuteeka mu mbeera eyo abeere nga akiteeka ate bw'aba takikkiriza ng'omubiri gwe tegukikkiriza kituuka ne kimutama n'adduka era n'avaawo bangi bangambye guli yali asulawo yagenda guli yali asulawo yagenda ne bagamba ate nakyo si kibi kubanga oba omuntu ozuulawo omanyi ku nsi kuno kiba kibi nnyo okubeera mu kifo ekikyamu olina okufiitinga mu kifo ekituufu kiba kibi nnyo okubeera n'omuntu nga si mukulembeze naye nga yeeyita mukulembeze kale tweyongereyo n'ensonga yaffe ali ku Delta TV ojja kukuba ku simu noti 787 527 39 eri ku screen eyo noti 787 527 39 ate eri ya WhatsApp yaffe gy'oyinza okuyita ku noti 772 966 02 oyinza okuyita n'otutuukako eri kuweereza ku bubaka ffe tugamba nyogerako ne menta olwaleero tuwayambuwaya naye twebuuza byetuze tuyitamu bifaananyi bitya ebyaffe eno biwulidde bituteesaako kati gw'ogamba otya eyo gy'oli pulogulaamu etambula etya kirwa kyogera kino temwakimaliriza bulungi oba kino nandyagadde mukyogereko tukole tutya ffe abali mu mbeera bweti nga bwe mikono gyaffe abayita ku WhatsApp group olina abuuza ekibuuzo manene ne bamwanukula kati kyetuliko olwaleero ku ssimu eyo noti 787 5 27 nze no njagala kumanya oya twawule wayogera kukwawula twawule tutyo omugagga n'agagga wakinyeki wakyogera njo omugagga kwe kubeera ng'olina ebintu bingi nga obeera nabyo oba n'obeera nabyo mu bulamu bwo naye bw'ofa byonna ne bigenda oyo mugagga ate nagagga yabeera n'ebintu by'alina emali ye n'agireka ng'etambula naye bw'afa ebintu bibeerawo mulembe ku ki kati ngamba nti twandibadde tutandika okuteekamu endowooza eyo tuzimbe bannagagga tuzimbe family nga kwegamba ne bw'ofa alesi waliwo ekintu ekitambula kyova olaba kiba kirungi every family okubeerayo n'ekintu kye yeesibyeko kati nga bw'olabanga Bera Waini, Romi Waini, I believe ezo individual people bantu. Era Mukama ne bwali babajje mu nsi omwana ategeera abakulu abamu settingide pace nene era kiba kizibu nnyo family ezo okugwa kubanga kati bw'okumba kati nga Bera Waini oba Kaswa oba kale Ntake omuntu ne bwava mu nsi eyo brand nene nnyo ng'etambula ogenda okulaba waliyo Delta Water waliyo company recently waliyo company eyakola celebration nti bamaze emyaka 10 brand emaze emyaka 10 bw'otambula emyaka 10 oba mutuufu otambudde kati ebintu oyo abannagagga ng'ate oyina n'ebintu ebiraga kati nagamba wano images ezitulaga nga bannagagga ziringa ng'abo bamadivaani Catholic Church Obwakabaka bwa Buganda olaba ne bw'okikutula bw'oti era kimala ne kikola ki ate obugagga bwabwe babuteeka ne mu bantu kubanga obugagga si mu property yokka waliyo abantu nga bayina connection ku mwoyo nga bagamba twagala kino kale abantu basomeko nnyo omanyi sometimes ebintu byetwogera wano ebimu tebiri mu bitabo tukola okunoonyereza waliwo gye tuyita contextualization of our challenges as Africa obuzibu bwe tulina osanga nga
abantu ebintu bwe babijja eri mu bazungu bwe babitukuba wano kati ogenda okulaba nga ate tebikola kwegamba mu mutwe tekifiitinga ate ne mu action tekifiitinga tumaliriza nga tulwana nakyo bulwanyi kati tulina okufuna abantu nga bainterpreting ebintu bino mu level eyaffe ate ne bituyamba kakati omuntu yenna ayagala okuzimba obugaga olina okutambuza bw'ofa olina okulekawo ebintu kati abantu abamu bagamba nti ze nkolawo zendya zannema okutereka abalala ne bagamba abaana balikola ezaabwe abakulu bonna abazadde abasinga eyo mu byalo baba baagala bwafa ebintu bye byonna nga abitunze kati manya bw'otunda ebintu bye byonna omwana ate bwadde atandikira ku zero kati wabeerawo ebintu by'otunda ne wabeerawo n'ebintu by'ogamba eno leve eno nkangirekera abaana ate n'oselectingamu n'omwana oba abaana kubanga abaana banjawulo abaana abasinga bwe babanga tebalina kye bafunye nga tobategese bulungi bo balowooza okutunda ekintu ne bafunamu ssente kwekola ssente ate nga tebakimanyi nti ssente zikolebwa na kuyiiya omuntu n'olyoka ogenda mu maaso so waliwo okutegeka generation ey'omufirika kati olaba omugenzi mukwano omugenzi mukwano omugenzi mulwana olaba baavaawo naye ebintu byabwe bitambula naye kati omanyife wano tusiinyaako busiinya ekintu bw'oba okyagala kinoonyerezeeko nyinza nti okubeera n'ebyobugagga bwange ne bitambula okulaba nga bigenda ku mulembe wayogera ku bisuula bizinensi njagala obajjukizeemuko waliwo ebintu bingi nnyo ebisuula bizinensi etambula oba emikwano amagezi amakyama agakuweebwa banno okutiisibwatiisibwa losses njagala obaddiremuko kati ebyo obyogedde kati togitana kale njagala kulaba tulina ekyomukwano kino omukwano gusuula omuntu ne gusuula bizinensi ye negenda omanyi business batwayogera emikwano gyali mingi nnyo omukwano gwa Katonda ogwa mikwano gye betulinanye waliwo omukwano gweguyitwa agapiravu ogw'omukyala tulina omukwano ogw'omukyala abakyala betubeera nabo oluusi tubasuula oba bo batusuula naye nga guba mukwano gwe gutuyinze yaluddawo ne gutulemesa olumu bizinesi ekisinga ozisuula ng'oggyeko okuyingira bizinesi nga tojagadde bizinesi ezikula zennyini oteekwa okuba nga ogiyina mu mutima gwo ate n'oginoonyerezaako kati bizinesi kasi teetandika bwete ekiyinza ogisuula be bantu b'oyingizaamu naye ng'ate tebakuyamba jjukira twagamba bizinesi kyekintu ky'okola n'ofuna amagoba oba n'ofuna okukusibwa naye nga kigrowinga bizinesi eringa mwana bw'obeera ne bizinesi bw'obeera n'ekintu ky'okola n'omala emyaka 5 nga tekikyuka manya waliwo obuzibu therefore bizinesi omuntu yenna ng'onookulaakulanya bizinesi olina okwawula bizinesi n'amaka bizinesi n'omukwano abantu abasinga tebabyawula nzija wano ssente n'engaba eno nenzija wano n'engaba eno nenkwata bubi abantu nembeera nga sigibaze bulungi naye bizinesi bw'oba ogibaze bulungi ate n'obeera nga ssente tomala gazifulumya ng'ozizzaamu ojja kugenda okwekanga nga obulamu bwo bukyuse era ng'oli bulungi n'obala ebitabo byo n'osevinga ssente z'ojjamu n'ozigira tomala gajjamu ssente n'ozitambuza okujjako ngo oziteeka mu kintu ekirala ekireeta ssente ate bizinesi ennyingi nnyo zeeyambako osobola okucreatinga chain of businesses eno eyamba eno nakyo kintu kikulu nnyo kiyinza okuyamba tulina ekizibu era mu bizinesi awo tulinawo bwetugamba for every successful man buli musajja yenna gwolaba ayitimusi tulinawo a was led behind kati tuyinza okuba naffe nga every successful woman nga waliwo a brave man behind era bwekiri era bw'oba abantu bonna ekibayamba okugenda mu maaso eno emabega bateekwa okubeerawo omuntu nga awanirira
kubanga nabo oyinza okubeera nga balowooza oli w'amaanyi naye waliwo lwe bituuka nawe ne bikulema. Every person yeetaagayo mentor, every person yeetaagayo counselor, every person yeetaagayo coach ye muntu agamba kati okoze naye tonnatuuka yongeramu. Every person yeetaagayo advisor, every person yeetaagayo counselor. Kati abantu abo ate tolina kubeera n'omu. Oluusi bagamba omukyala oba mukwano gwo okugamba abantu ab'ekinywi abakukkiriza kyova olaba olina okwegendereza emikwano gy'obeera nagyo, kubanga emikwano ng'abaganda bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Era ojja kugenda okwekanga nga ekinywi ky'otambula nakyo kiyinza okuba nga kyekikuyamba oba kyekikuzza. So every business erina omuntu ali akuyamba eno kubanga otuuka ekiseera ebintu ebimu nga tebisoboka. Kati weegendereza nnyo nti bw'oba oli connected ng'okwataganye n'omuntu ono nnyo ate ne mwawukana bwe muba temwegendereza. Omanyi some businesses it is an image issue. Image kwegamba abantu babalaba mwenna ne mukola ssente, oba abantu bwe mwawukana ogenda okulaba nga ebintu bigudde. Abantu bayinza okwagala olw'okuba oli faaza mulungi naye bw'oba mu bufaaza ne bakubaako. So oli abinza okuba baagala because muli awo. Kati nga mukulu Kenzo ne Madam Rema kati nga eyo relationship waliyo bafaani ababadde baagala couple eyo nga they are together. Era engeri gye bagize bwe batojja kwekanga nga business yaabwe ekendeddemu ng'oba ne bafaani baabwe bakendedde. Kati obalanga nnyo era n'engeri gy'oyogeramu nkulu nnyo okulaba nti bawumbawumba because ekintu ng'ekyo bwe kigwa ku kapo ng'eyo kiyinza okuvaamu abantu abo okuluzingira ddala business abantu ne babajjamu obwesige. Kati oba kati katugambe I would suspect nga Pastor Buzingo ne was with his family. Kwega wali abantu abayinza okugamba gundi akolabwa naye ng'ate toli mu mutima gwa muntu ne kyayitamu. Naye kati bw'oba tokihandolinze bulungi sometimes wali abantu abaconnectinga business naawe nga bajjira ku kiri. Kati bw'oba teweegendereza bakasitoma abo babagenzi basobola okugenda era nekikuviiramu n'oggwa. Kati oteeka okusaba nnyo, oteeka okuhandolinga ekintu kikulu nnyo ekikulu n'omanya nti bwenkikuba bwe nti nzira wano bwenkikuba bwe nfiirwa bwe nti kuba waliyo bizinesi nga waliyo abantu nga baagala omuyimbi kati n'omudiiringa naye kwegamba waliwo omuyimbi ojjukira omuyimbi omu like investor omu yamuvumavuma n'omuyimbi n'akwata oluyimba n'ayimbira ebintu by'oli nti bibi era kati omanyi gye byalaga ate embuga z'amateeka era ne bizinesi tekyatambula. So abantu baconnectinga ebintu ebyo. So tolowooza nti okola sente kubeera ng'okola bukozi. Weegenderezanga nnyo kiki lwaki abantu bali attracted ku ggwe era lwaki abantu abamu baagala bizinesi ng'ekwataganye naawe. Oba toliiwo tajja oba bw'oba weeyonoonye nga bakubaako. Bagamba I no longer want to associate with this person. Mbasa kyagala kubeera kwatagana naawe oluuzi nze tokyaliyo. Olaba abantu abakoze nnyo bakuuma image zaabwe, empisa zaabwe, bye boogera ne bye bakola ne balaga image ennungi. Ate nga buli muntu abeerako n'obumulumulu naye abantu abasinga tebabitegeera tobabuulira. Waliwo n'abadde alina kyabuuza wano naye yayisaani agambye erinnya sijja ddifuna bulungi lino agambye mumbejja gyebala emirimu gyonna gy'okola webale gy'okola Data TV na bonna booli nabo Raufa senga waabwe senga abaana Nanyanzi nabonna botudde nabo ekawuku balise mutu agambye bwati mwagamba nti muyamba abatandiseeko mwayamba mutya
kati muyamba abatandiseeko mubayamba mutya kakati kansoke mbagambe na kino n'okujja wano kweno TV okwogera okukuba oba oyamba muntu akulaba ku nsi kuno teri kintu kiyamba omuntu ng'okufuna amagezi amatuufu ekyo ntera nnyo kigamba omuntu kati abantu abasinga balowooleza mu kati mutuwe ssente mukole bwekiti kati nze nagezaako kugamba abantu nti bw'omuntu bw'aba alina obuzibu asobola okujja ne tumuwa ku magezi kubanga nze kennyini ebintu ebinyambye si ssente ebintu ebinyambye magezi ebintu ebinyambye kukwatagana n'abantu ab'obuvunaanyizibwa kugenda kulaba kubeera nga I can volunteer kubeera nga ekintu nkyagala so mu bufunze bwe tuba nga tulina omuntu gwe tunayamba nga tusooka tumuyamba ku magezi kubanga mu Luganda tuga ndikuma okulya n'akulya omwoyo tusooka tukuba ku magezi mu ekyo ky'olina then tutandikirawo tugende nti nedda bwe kiba kiganyi nga kirina ekyetaagisa kirala si magezi nakyo tukubuulye bw'oyinza okifuna tukwane connection naye kati kyembadde njagala omukulu ng'oyo atubuuzizza n'agamba kiki mwagamba okuyamba abantu njagala omanyi okuyamba tetwogerera mu genero sindikira mukulu kiini omugambe nnyina obuzibu bwe buti njagala ku meetinga menta nja kuwa obudde naye nga ffe listen omuntu bw'obanga oyagala okukulaakulana weegendereza okuwa omuntu bw'akuwa aba controlinze ate by the way ne mu mind power mu bwongo obwo abakufuga kakati bwe mbeera awo nga ndi mulekwa nange nembeera awo n'omulala n'abeera awo ng'alina taata ne maama buli kimu weekiri engeri obwongo gye bukola bwanjawulo oli agamba nze neerwanako ate ono agamba kandirakisinge kati n'ekyo nakyo kitulemeseza okukulaakulana mulekwa yabanga akakoko akava mu ggi yerwanako bwerwanyi era kyova olaba wali abamu abagamba nti mu Afirika naddala Uganda tulemeddwe okukulaakulana kubanga embeera nnungi etuyambako osobola okugenda n'osula wansi awo n'oli ekikomando ne weebaka naye waliwo awantu nga tosobola wadde okusula wabweru nga mu Amerika obunyogovu bujja tosobola kusulawo n'ebbugumoki kakati fwe environment eyaffe era twegendereza nnyo eyinza okubanga nayo egezaako okutulemesa naye tugamba tulina okukulaakulana by all means so omuntu bw'aba ayagala okufuna ku magezi tetulina buzibu tusobola okujja ne twogera ne menta tufuna akadde ne mutula naye n'akubuulira bitambuza otya ate nagambye twagala kukolayo oba bafaani bajja tubuulira oba end of ya breakfast tuleko nabo tuwuliziganye tumanye bitambula tutula butuuzi wantu ne tunyumyamu ate twagala nnyo okumanya abantu abali naffe era kirungi nnyo omanyi kankubuulire na kano oyinza okubeera ku TV singa tewaliyo bantu batuzaamu maanyi oyinza okusalawo n'ogamba kati bannange enfulumiza ekimala kanzireyoko mugundi kanzireyo mu luzi bagita hibernation kanekwekeko nga ekikere bwe kyekweka mu budde w'emputiti programu eyamba abantu oba teyamba wewaawo ali semuto n'abali semuto bonna mbatumidde kakati twebuuza ali ku simu oyita ku simu eyo noti 787 5 27 39 okubeera nawe obuuze ku menta sinze nzikanze nyina okubuuza naye nayo gy'oli oyinza okubuuza ne ku simu eno noti 772 96 02 oyinza okuweza ka message nga mumbejja bwakoze kale obutonde bw'ensi buzanya kifo ki sumaliriza ndasikanga 2 obutonde bw'ensi busobola okuyamba eggwanga okukulaakulana buzanya kifo ki kibuuzo kigazi obutonde bw'ensi tusobola kulwatu kubanga twakyogerako naye obutonde bw'ensi bugazi twayogera ku buwangwa kati tujja obutonde bw'ensi environment ekavalinga ebintu bingi emiti abantu ettaka ebisolo kati nyinza okugamba nti bikulu nnyo mu kulaakulana kw'ensi era bwe tuba tetubikutte bulungi gye bujja mu maaso tujja kwekanga nga ate tufiiriddwa kinene singa tetuyambako obutonde buno kubaawo kakati nga waliyo abantu nga baagala nnyo okulaba tropical forests baagala ebibira ebikutte naye nga byannaasangwa
byemeza kati abantu so sino tusimbi byaffe tubitemye tutaddewo kalitunsi ate kalitunsi naye ayinza okuba nga alina obulabe kati recently waliyo aba investor baali bazze nga baagala falls ebbibiro liri eyo nga ku lw'ekalume eyo nga baagala dizimba k'abantu ne bagamba no tetwagala tetulizimba ate nabadde nali ndaba documentary eyo mu Italy nga waliyo ebbibiro erimu lye bazimba edda myaka nga 2 egiyise nga bagamba agala dikonawo amazzi gaddemu gatambule bulungi so tulina okwegendereza decisions zetukola ate naddala abantu abalowooza nti nno okulaakulana kw'ensi tujja kuba tulina okugira nga twonoona butonde nga tuseeteeza buli kiramu tulina okubalirira abalijja n'okubeera nga for example oyinza okulaba kati ensozi zonna ezaali zirinaanye Kampala zaasendwa ne tutaddemu amayumba estates naye ng'ate mu ezo estates tetusimbye miti kati ekyo kiba kibi nnyo nawadde ndaba ekizimbe ekimu nekiragako n'akiimu kirimu ebizimbe biringa 3 kalina myaliro nga nkaaga biri mu ggwanga lya Italy naye nga ku kalina kwe basimba emiti ne China bagiyita forest tree bagamba babwekoledde so waliyo abantu nga babonaabona okukola obutonde so tulina okubeera nga twekuuma nnyo ate sina kumalawo buli kimu kati bino ebintu tubyogera simple naye bikulu nnyo nayagala nnyo aba telecom company engeri gye bajjawo buno obupapula obwa airtime tulina okubeera like that naye kati waliwo obuzibu obw'ebicupa obw'ebiveera eby'amata obucupa bw'amazzi ebyo ebintu ebyo bingi nnyo buli lunaku millions nga 2 ziyingira mu ttaka naye tewaliwo n'abifaako ne zino kampuni ezikola ebintu ebyo gavumenti enaziwa poliisi kugamba nti mukuŋŋaanye ebintu ebiveera biri byebakozeseza muteekewo ogenda okulaba ebiveera biblockinga environment biblockinga amazzi naye gye bujja mu maaso bijja kuba bibi nnyo therefore bwe tuba tukola ekintu tulina okugezaako okulaba nti tuyamba abantu environment nebeerawo ate nga wetukulaakulana because abantu abamu their interest kukola sente naye nga environment yaffe companies zonna ezirina ebintu ebyo zirina okubeera responsible okulaba nga bwe zibiteekayo mu bantu ate zikola ki zibijjayo so environment nkulu nnyo okulaba nga tugenda mu maaso nga tumaliriza njagala kutunuuliramu amawanga mangi bwe tutunulira nga Uganda bwe tuli olwaleero ekibuga Kampala bannayuganda boogedde bingi nnyo tukikyuse tukijja wano tukiteekewa kituganya okukulaakulana tetugaziwa tetukula okukyusa ekibuga kisobola okukulaakulanya eggwanga kati okukulaakulanya eggwanga kyeki nze neebuuza kisobola okutumbula ekonomi y'eggwanga by the way bw'oba otunuulidde Kampala n'okompeyaringa n'ebibuga ebirala olaba nga kigenda kifubutukayo nga an international business hub kati bwotuuka kati ngobe Nairobi oba Johannesburg bw'oyingira mu kibuga wakati oyinza okubeera nga ali mu ntaana ng'ebintu biwanvu naye nga mu senta wagumivu bwe wati nga kalina mpanvu naye nga buli kimu olaba kya mulembe ezo ffe tulizizimba ti kalina Uganda ejja naye ekiyinza omanyi ntera nnyo okugamba nti nno bwe tubanga we can create Kampala nga omanyi abantu bonna balowooza ekibuga kirina okubeera n'enguudo nga mpanvu buli kimu nga kiri plus nenze ojjukira bwe nagamba organize confusion sobola okukola ekibuga nga kirimu obugundi bwe buti nga kiri organized nga abantu kyekibasanyusa okujja okulaba balina capital city ya mugoteko balina kalina ez'omugoteko naye wali clean naye bwe tuba twagala kiri ekiri organized I think nakasongola Luweera awo wandibaddewo government anti baali babawadde ekyeraakaayo yabaaba omujjukira bambi mukama musaasire byamusobako omulamu sesa mirembe baali bakigize negundi yali agambye kuzima mu Lwera makezira kati ate Lwera yo muzibu because Lwera is a swamp area
Hana futuzimba ekibuga nga kirimu omugga wakati. Mpozi. Natuva ku Mbozi erijuga London is river. London is bridge is falling down. Kakati nze ndowooza that is on government level. Naye bwe baba bakikoze kiba kirungi ne tunoonya ekifo ekiri mu middle ekiri ne tukiplaninga nga ate tekinayingiramu bantu. Tetumenye enguudo nyumba z'abantu nsawuluguudo. Obuzibu obuli mu Uganda okujja ku kale nga estates zituyambyeko okulaba nga ziteekawo enguudo ziorganized. Ne bw'ogenda mu bifo ebisinga ffe tubadde tukulaakulana naturally. On natural level. On natural level. Natural factors ezitusalirawo. Oyinza okutuuka ng'ogenda ewantu emmotoka ng'oba omuliro gwokyezza ennyumba ng'emmotoka tesobola kukola ki kutuukawo. Naye kati tulina okulaba kiki kye tuyinza okukola ekibuga ekiri friendly. By the way, bwe tuba tukola tugezeeko okukola Uganda is nsi nnungi nnyo bwe tukola tusobola okuba abantu nno tugenda mu maaso ne tufuna. Kale siibula tuve wano. Njagala okubeebaza okutuwuliriza ne neebaza n'Omumbejja. Mumbejja Nakamanya Sara. Nakamanya Sara. Webale kwogerako naffe. Olwaleero mbadde njagala kuwayaamu n'abantu bange. Okuwaya nabo n'omulundi omulala. N'abalala bendabye wano ku WhatsApp yaffe mwebale nnyo mwebale ddala. Simanyi ennaku zino oba simu z'abaaki. Inginiya waffe kwata mu simu ezo. Simoni. Oba income eri ewaffe gyetaliyo ennaku zino. Naye twagala nnyo okufuna feedback nti project eno gye tukoze nti tufunyeemu oba mmwe mufunyeemu naffe tulabe nti nno obulamu bwaffe bukyuka. Njagala okwebaza abantu bonna abatuyamba okulaba nti programu eno ebeerabo. Kimu atukolera ne Ivan yabatukolera ebigambo ebyo n'okuteekanya ebifaananyi naye okututeekerayo biri kimu kifaananga akayumba. Producer waffe Wumalu abeerawo bulijjo kulanga kimu kitambula bulungi. JB abeera mu byuma awo n'ategeka buli kimu kigenda ku stream live stream kigenda ku Delta TV team abamawulire ne batubuulira kino kifudde mu nsi kino ekiti eggwanga litambuddewo iti ne tuba naffe nga tulina tumanye eggwanga bwe litambula. So n'ensonga eyo mutukize olwaleero mutukize tufundikire wano tubalekera akazanyo kamwe luyite twakabalagana nti twali tugenda mu Christmas nga tulinawo documentary y'owekitiibwa Dani Mulika yali anyumya ku Buganda ensi Uganda gyevudde n'amafuga. So mutukize olwaleero tubalaga akazanyo kamwe Pshong Ligao kala Dabenga Katamba The Lion Heart mulabe emikwano bwe gikola embeera etya abaali baagala nabo baawukana biki ebidirira twenza nyo tweyanzeke tukirize Ssaabasajja Kabaka awangaale.